Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa akungubagidde yaliko omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Profesa George Wilson Kanyeyihamba amwogeddeko nti abadde mwoyo gwa ggwanga atasangikasangika era abadde wa muzinzi nnyo mu kuzimba ebyobufuzi n'essiga eddamuzi mu Uganda. President Yoweri Museveni mu kiwandiiko kyafulumiza ategeezezza nti omugenzi Kanyeyihamba amawulire ag'okufa kwe gaamukuba wala nnyo kubanga yali mukwano gw'enfiira bulago era yali munywanyi we ne mu lutalo lwaleeta gavumenti y'NRM mu buyinza. Agambye nti omulundi gwe yasooka okusinkana Profesa Kanyeyihamba lwali lukuŋŋaano olw'okubaganya ebirowoozo kw'ebyafaayo wakati wa Profesa Ali Mazrui ne Dr. Walter Rudney ku ssettendekero wa Makerere. Museveni era agambye nti yaddamu okusinkana Profesa Kanyeyihamba mu nsi eya Bungereza wakati w'omwaka 1981 ne 1986 mu lutalo lw'ekiyeekera olwaleeta gavumenti y'NRM mu buyinza era Profesa Kanyeyihamba yali kitundu ku lukiiko lw'NRM olwali lukwanaganya ensonga ez'ebweru w'eggwanga. Oluvannyuma lw'okuwamba obuyinza gavumenti y'NRM n'ekwata obuyinza, Museveni ategeezezza nti Profesa Kanyeyihamba yeegatta ku gavumenti y'NRM nga minisita oluvannyuma n'aweereza ng'omubaka wa paalamenti akiikirira Rubanda bwe yaveeyo n'alyoka afuuka omulamuzi n'asuumusibwa okutuuka mu kkooti ensukkulumu. Museveni yeebazizza Kanyeyihamba olw'emirimu gye yakolera eggwanga lino ne ku lwa gavumenti y'NRM. Ategeezezza era asaasidde namwandu ne famire y'omugenzi n'emikwano gye gyonna olw'okufiirwa omuntu ow'enkizo. Profesa Kanyeyihamba kinajjukirwa nti yafa ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno mu ddwaliro ly'e Nakasero mu kibuga Kampala ku myaka 85 egy'obukulu. Ebyo nga bikyali bityo, President Yoweri Museveni akomekereza okulambula ekibuga ekikulu Kampala mu lugendo lwe lwamazeemu ennaku 5 ng'alondoola enkola ya Parish Development Model. Museveni mu kutambula kuno akizudde nti Parish Model yandibadde yatambula dda bulungi naye wakyaliwo emiziziko n'ebirumira omuli obutali bulambula okufu mu kugaba ssente zino n'abakozi ba gavumenti abataagala kukolagana na bannamawulire okubunyisa enkola eno mu bannansi. Era Museveni atuuse n'okuteeka ku nninga baminisita abavunaanyizibwa ku by'amawulire bamunnyonnyola ensonga ebalobera okukolagana ne bannamawulire. Bw'atyo minisita omubeezi wa tekinologiya Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebuggwawo mu kwanukula ategeezezza nti bannamawulire baavu mponga byoya bayinike era kye bava bakolera ababagulirira okudibaga n'okunafuya enteekateeka za gavumenti. President Museveni waasinzidde n'ategeeza nti singa abamawulire beeteekateeka bulungi mwetegefu naye okubawagira mu mirimu gyabwe egy'enkulaakulana. I'm going to support them now. If they are organized zonally, Kampala zone, Wakiso zone, Luwero zone, it's very easy. I give them 100. If 100 is not enough, I can add even $1 billion. There's no problem. Kubanga zone ziri 21 billion 21 ku government kantu katono nnyo. Kubanga midi yeno nkulu nnyo singa tujukwata nebeera wamu naffe omanya nti ebizibu byonna ebisinga tujja kukolaki kubanga oluusi babikola lwakuba nti banoonya kasente kakolaki kakozesa. They are mercenaries. Yes, exactly. Yes, bakolera abasasudde. Kyovola bawaliwo bannaffe ababakozesa. Ne babakozesa buli kiseera kuba bo balina ke babawa. NGOs. Ebo bwe batyo abona. Ez'abazungu. Zikozesa opposition oyo sente zaabwe zonna. Ku nsonga y'abantu abafa nga tebannazaayo ssente za Parish Model, President Museveni agambye nti bagenda kugitunula mu bwangu balabe obanga abasika baabwe bayinza okukakibwa okusasula ensimbi ezo. President Museveni mu kulambula ekibuga Kampala akizudde nti abantu abali mu kibuga bangi nnyo bwe bageraageranya n'omutemwa gw'ensimbi ogubaweebwa ogw'obukadde 10 buli muluka, bw'atyo n'asuubiza nti ensimbi ezo agenda kuzongerako. Mu mbeera y'emu Museveni alangiridde n'okwongera ku bungi bwa ssente z'abavubuka ab'omugotteko abayitibwa ghetto. Agambye nti buli gombolola eri mu Kampala agenda kugiwa akawumbi kagende mu ghetto era akawumbi kano bagenda kukafunirawo bunnambiro. President Museveni bwe bamubuulidde ku nsonga y'emisolo egiri waggulu ennyo mu kibuga Kampala
ekigobye n'abasuubuzi mu bizinesi eziwerako. Agambye nti kino si kituufu, bw'ati alagidde amaka g'obwa pulezidenti ne minisitule y'ebyensimbi okulungamya n'okufulumya olukalala olw'ebintu ebiteekeddwa okuwa omusolo naddala ebiyingizibwa mu ggwanga. Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiga asabye abazadde okukuliza abaana mu ddiini n'okubalambika mu buwangwa n'ennono Buganda efune abaligirwanirira. Bino birimu obubaka Katikkiro bw'atisse minisitule w'ebyenjigiriza Oweekitiibwa Kotiuda Nakate Kikomeko mu kuziika ow'essiga lya Kiguli mu kika ky'Endiga, Omutaka Levi Kiyingi Kiguli ku kyalo Muduma e Mawokota, era ng'ono ye taata w'omukungu Christopher Kalyesuubula, omukulu w'essomero lya Lubiri Nnabagereka Primary School. Katikkiro yeebazizza Omutaka Levi Kiyingi Kiguli olw'okwagazisa abaana obwakabaka bwabwe. Twebaza omutonzi eyabawa taata ono olw'ebirungi byonna byamukozesezza ku nsi, omubadde n'okufuna ezzadde omwava naawe eyafuuka omuweereza wa Ssaabasajja Kabaka nga ssenkulu w'essomero lya Nnabagereka Primary School. Taata tumujjukira bwe yajja ku lunaku Katikkiro lwe yayanjulirwa lw'omwa Eriya lwasibuuza abo. Tumujjukira nga yajja okumubogeriza. Twebaza abakadde abo olw'okuteekateeka obulungi n'ofuuka ow'omugaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Tusaasidde nnyo nnamwandu ate nga naye tumanyi nti mukosefu olw'okuviibwako omwami we. Omutaka lw'omwa Eriya lwasibuuza abo ng'obubaka bwe busomeddwa Kabaalu Yusufu agambye nti ekika kiviiriddwako omuntu ow'enkizo era omuzzukulu abadde omuwulize mu kika. Njagala mbategeeza ekintu kimu nti ffe ng'abaana aba Levi Kiyingi Kiguli tetulina kye tutoma. N'eki lwaki? Kubanga taata waffe Katonda amuwadde ekirabo eky'obulamu. Twafunye amawulire ag'ennaku ag'okufa kw'Omutaka Levi Kiyingi abadde ow'essiga lya Kiguli Esseenene mu Mawokota. Tubasaasidde nnyo okuviibwako omutaka oyo. Ng'ekika ky'Endiga tufiiriddwa omu ku abo aboogerwako ng'abakoleredde ekika kyaffe ennyo era abamanyi ebyafaayo by'ekika. Twebaza Katonda olw'okuwa omugenzi obuwangaazi, akabonero akalaga nti Omutaka Kiyingi Levi abadde atya Katonda, anti ebyawandiikibwa bitubuulirira okwagala Ku lw'abaana omukungu Christopher Kalyesuubula Kadumya yeebazizza Obwakabaka olw'okubawa omwagaanya okuweereza Namulondo. Njagala mbategeeza ekintu kimu nti ffe ng'abaana aba Levi Kiyingi Kiguli tetulina kye tutoma. N'eki lwaki? Kubanga taata waffe Katonda amuwadde ekirabo eky'obulamu. Taata waffe agendedde ku myaka 95. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwa 1903. Twabyogeddeko eggulo mu kkanisa ebimu, naye egyo bw'ogibala gy'emyaka 95. Ate n'afuna maama waffe nga bwe tuwulidde era ne bakuumagana okumala emyaka 65. Ne batuzaala, wano waliwo bakulu bange ate ne bato bange. N'olwekyo ng'abaana ba Levi Kiyingi Kiguli tetulina kye tukola kye tutuma. Mu ngeri emu yeebazizza kitaabwe olw'okubakuza obulungi n'okubagazisa Obwakabaka okuyita mu kika ky'Endiga. Mu kusaba okusooseewo, omulabirizi wa Central Buganda Kitaffe mu Katonda Michael Lubowa agugumbudde nnyo abantu abakulembeza ebyobufuzi mu buli kintu n'asaba Bannayuganda okwefumiitiriza ennyo nga bagenda okulonda abakulembeze mu mwaka ogujja. Omukolo guno gwetabiddwako Kaimeya Wumula Oweekitiibwa Gabriel Kabonge wamu ne bassenkulu b'ebitongole by'Obwakabaka abaweereza mu Buganda wamu ne mu gavumenti ya Uganda, bannaddiini n'abantu abalala bangi. Ekibiina ekitaba bannamawulire mu Uganda ekya Uganda Journalists Association WUJA kikyomedde nnyo ab'ebyokwerinda olw'okukwata n'okuggalira bannamawulire babiri abadde ku mirimu gyabwe. Eric Yiga ow'omukutu gwa Salt TV ne Kimbo wa Ivan ng'akolera mukutu gwa Uganda Radio Network bakwatiddwa olunaku lw'eggulo poliisi n'ebaggalira ku CPS mu kibuga Kampala ng'ogubaleebuukanya gwa kukwata mawulire. Omukungu avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono bwe yali akwatibwa abamu ku bakungu mu maka g'obwa pulezidenti mu kakiiko kaaga akalwanyisa obuli bw'enguzi. Ronald Kabuye ayogerera ekibiina ekitaba bannamawulire mu Uganda ekya WUJA agambye nti abaakutte bannamawulire bazze nga beeyita akakiiko akalwanyisiza enguzi mu maka g'obwa pulezidenti, kyokka kibeewuunyisizza nti baatuukiridde ab'akakiiko ako ne babeegaana.
bawandika emboozi eyali eyogera akakiiko keralwanyisa obulyake mu ofisi ya president okukwata omu ku officials ab'ebyenjigiriza mukono. Tukivumirira kuba baali bakola mulimu gwabwe. Ba ofisa abakutte bazze beeyanjula nti bali bakakiiko ka State House and Corruption Unit. Kyokka State House and Corruption Unit ebeegaana. Tulina obweraliikirivu n'okutya nti obaolyawo waliwo ekkubaana eryakoleddwa eri abo be bawandiikako emboozi ezo oluvannyuma lw'okukola ebibi. Kabuye Vianney era agambye nti balagidde bannamateeka abaabwe okulondoola ensonga eno okutuusa nga bannamawulire abo bayimbuddwa oba okubatwala mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe bwe banga balina omusango. Balina emisango gye babavunaana egiri legitimate babatwale mu mbuga z'amateeka ate era bategeeze eggwanga nsonga kyentuufu lwaki bakutte ab'amawulire wano eno. Beefudde kyesirikidde ku nsonga eno. Ng'ekibiina ky'abannamawulire twamaze dde okubeera nga tu-instructinga baloya baffe. Kaweefube wa CBS okwogerako n'abakwatibwako ensonga ku poliisi ya CPS mu Kampala na buli kati akyagudde butaka. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops. Baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kampuni gy'olinamu emigabo singa eba teddukanyizibwa mu ngeri esaanidde eddembe ly'okwekubira enduulu ew'omuwandiisi wa kampuni nga munnamateeka Julius Semanda bw'annyonnyola. Kusinziira ku kawaayiro namba 243 ak'etteeka erivuga kampuni mu Uganda lye tuyita The Companies Act Cap 106, omuntu yenna bw'abeera memba mu kampani alinamu shares oba director naye n'alaba nga ebintu tebitambula bulungi, meetings tezituula, oba oliawo n'omugabo gw'alina okufuna mu kampani tagufuna, baddembe okwekubira enduulu talina kugenda mu kooti naye agenda owo yawandiisa amakampuni mu Uganda gwe tuyita Register of Companies neyeekubira enduulu era registrar n'ayita enjuyi zombi n'asala omusango nga bw'aba agulabye. Ababaka ba Paalamenti e Busoga abagudde mu kamyufu k'NRM bakyakukuluma olw'obuvulugu n'emivuyo ebyabadde mu kalulu ako era ebyalangiriddwa tebannabikkiriza. Omubaka wa Kigulu South Eiganga Milton Muuma agambye nti n'ebitundu ebimu baalemeseddwa okulonda era yasazeewo nti mu 2026 agenda kuvuganya bwannamunigina. naye solwaide olukiiko lw'abantu 12 nabaabo n'abeebuzaako kyekirako mu kwemulugunya mu kwebubireka mu kukola kibasalawo tulangirire mu butongole twesimbyewo ku bwannamunigina era n'akabonero tumaze okusalawo nti nga Kigulu South akabonero ketujja okutambulira ku nga Muuma Milton Kalulu ka mupiira. Omupiira guno mwangu ino si nsimbaire mu bbaasi okufuluma munagwo niwo ojja kootontya niwo ojja kooleraku omupiira mwangu ino niyo ebegemye muliro okulumuka nagwo ofulume kyangu ino. So omupiira gwe tusazeewo tuli bwa kumasa y'abalondesa abali nti babaire boona ke baguli. Minisita Mbezo eby'ettaka n'amayumba Pasis Namuganza asekeredde abajjaganya nti bamuwangudde mu kamyufu ye n'agamba nti binnaggwa kuba n'akakiiko k'ebyokulonda k'NRM akakulira Dr. Tango Doite kanasaawo kyakomerero ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Bukono e Namutumba. Namuganza ategeezezza nti akakiiko akafuzi ekya Ddondo ku Kyaddondo Road kasazamu ebyali birangiriddwa nti Maganda Emmanuel yalina okukwata bendera y'ekibiina ky'NRM mu kalulu ka bonna. That information with the highest percentage it deserves. Kubanga biri kukyamya obwongo bw'abantu abantu bali kutandika okudaganya ebintu ebizira mu makulu. Kubanga tetwemaliriza kutaringa bululu na kudikiralinga abantu babiseemu abantu batandika batya okwegabira cards d'NRM. Awo ensabire ekibiina ky'NRM kyebereremu. Ebyo nga bikyali bityo eyawanguddwa mu kalulu akakamyufu ak'ekibiina ky'NRM ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Naluyima Najiba Mubambala asazeewo okuddukira mu kakiiko k'NRM ak'ebyokulonda naye okuwakanya eyalangiriddwa ku buwanguzi. Omusasi waffe Patrick Serugo kabituwe.
Naluyima Najiba Mubambala eka zaake eryatali kwabulira alumiriza nti akakiiko k'ebyokulonda ka NRM mu disitulikiti y'Empigi kaamusaze ensawo kine kalangiriramu gwe yavuganyiza naye Mbabazi Harriet so ng'ate obujulizi bwonna bwafunye bulaga nti Mbabazi Harriet akalulu yabbe kabbe tinga yeeyambisa abamu ku bakulembeze ba NRM mu Mpigi wamu n'abakulira ebyokulonda mu kibiina ekyo kya NRM. Naluyima Najiba asinzidde mu nsinkano n'abamu ku bakakuyege b'Empigi n'alumiriza nti ba agenti be bangi bawambiddwa ng'akalulu katuuse ate n'abamu nti ne babakaka okukola statement eziraga nti babadde mu lukwe lwa kumubbira kalulu. Gattako n'abakulembeze ba NRM abamu mu Mpigi nti bakira abagulirira abalonzi mu lwatu. Ono agasseeko nti mu kitundu ekya Makuta South abalonzi babadde bamuswaba kyokka ku mpapula eziraga ebyavudde mu kulonda abakulira ebyokulonda mu NRM nti nga bakolera wamu n'abakumu ku bakulembeze b'ekibiina ekyo mu disitulikiti y'Empigi bajjuzizzaako emiwendo egy'empewo egyalaze nti buli wamu Mbabazi Harriet yawangudde. Naluyima alabudde nti olw'akavuyo ako akaakoleddwa abamu ku bakulembeze ba NRM mu Mpigi n'abakulira ebyokulonda mu kibiina n'oluvannyuma balimbe Pulezidenti Museveni nti Empigi byatambudde bulungi NRM tejja kuggwamu ntalo na biwayi nti ekiyinza okwongera okukifiiriza mu kulonda okw'omwaka ogujja. N'agamba nti yayagala kimu kyokka kyakumuddiza buwanguzi bwe. Twetaaga okutegeera tuba tugatta ku NRM oba NRM tuba tugitoolako. Obubbi obweyolekera mu kalulu kano emisana ttuku obw'enkukunala okubeera nti n'abantu tebalonda kalulu kano ne babanga basobola okuvaayo n'obululu obuyitirivu obufaanaganako bwe butyo basebwe ne bannyabo bitwalawo ekibiina. Ku lwa CBS Patrick Serugo. Ate bannakibiina ky'NRM mu disitulikiti y'e Lwengo abatamatidde n'abyavudde mu kamyufu kaabwe balumiriza nti akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kyabwe ke kavuddeko bangi okuwangulwa mu kulonda okwaliwo ku Lwokuna oluyise. Bano era balumiriza nti okulonda kuno kwajjula amavuunya n'ekibba bululu era abamu ku bannakibiina abaagaana okwetaba mu kulonda okwakamyufu baabasekeredde. Omubaka wa Bukoto Midwest mu Parliament Isaac Sejjoba Mayanja eyawanguddwa munne abadde ku mbiranye Emmanuel Kiyimba mu kulonda okwakamyufu agambye nti waliwo ensonga nnyingi ezisukka mu 10 ezamuviiriddeko okuwangulwa. Omubaka Isaac Sejjoba alumiriza akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kyabwe okubulwa olukalala olutuufu nga kw'otadde n'entalo ezitagwa mu kibiina ekyo ezivuddeko emivuyo mu kulonda. Bagala NRM mutusa tinafuna kusoboza kuteeka amateeka guidelines bazisobola bagamba tegejja kulonda nga tali register ate mu register ne balema okukola abantu ne bajja ku kyalo nga tebali mu register ate nga beewandiisa. Namba 2 NRM tennamanya balunzi baayo bawagizi baayo n'abatali bawagizi baayo lwansonga weesanga nti NRM osangamu n'abeebibiina ebirala nga byokola ekyokusatu osanga nga abakulembeze b'ebibiina ebirala oba bakampeyina b'ebibiina ebirala ate ne bakulembeze mu NRM